ng'owakyobinda amuli bubi bassebo ne bannyabo twatudde dda olusiriza ntamu n'olukukuza mbugo okutandika okubalojjera ekyeya ky'essana batya bwe kyeberengulamu obuliro ate n'enkulo engeri gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Nkuba ya ddumbi mmere ya kijjo tukkirize eriibwa akkuse. Saagala nange kutandika kwemasagga ng'eggongolo essibe akawero nandiki okwogera ebiziringitanye kyekizinga kya zizingazinga kizingiddwako abazira bazimula. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere neddira emmamba kakoboza akabbiro ggongolo nakawuka era tusibuka mu kabaka bukulu kimala empaka ettumba ali musaza Busiro. Bassebo ne bannyabo ntuuse nate okubanjulira puroguramu yaffe eyitibwa ekitambiro ky'Oluganda. Ekitambiro ky'Oluganda sirinzekka okubeera nti nno nkikutuusaako, kinajjukirwa era mwatulabako kye twaliko twali tukitegeeza nga ndi n'omukulu ono gwe ŋŋenda okuwenda ssanyi naye agikube eddebekero ly'ebyennyonza. Mu kitambiro ky'Oluganda kino tukisomera mu bifo eby'enjawulo. Kye kisookera ddala gwe kennyini naawe osobola otukoowoola oba olina bizinensi yo ewantu wonna ng'olina bizinensi yo n'ogamba nti mujje mugisomeremu ekitambiro. Ab'amasomero osobola okuvayo n'ogamba nti mujje ku ssomero lyange musomere abayizi bange ekitambiro. Ebyo byonna tubyogera okwata mu mukemba n'otutambuza ne tusobola okutuuka ku ssomero lyo ne tusobola okutuuka wonna w'okolera bizinensi yo ku bikwatagana ate n'olulimi Oluganda, ebintu ne bigenda obutooke kubanga obwogo bukaluba. Bassebo ne bannyabo njagala okubakoowoola, twagala mulange naffe amasomero. Olwaleero tujja mu maka ag'enjawulo, olugiro oli n'akuyita naga nti jangu ebikwatagana ku kitambiro kya leero bisomere mu maka gange, jangu obisomere mu bizinensi yange, jangu obisomere. Kwegamba kigendereddwamu okulanga bizinensi ez'enjawulo. Bassebo ne bannyabo sigenda kwesumagga ng'omusagga gwa Nakkobyo, naye ndi wano okubategeeza nti nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere nakuwandiikira ekitabo kyange kiikino kiyitibwa Entabiro y'Oluganda olw'edda. Bw'oba tonnakifuna kinoonyeeko kigula emitwalo 6. Kigula emitwalo 6. Njagala n'okubategeeza nti gw'anaafuna ekitabo kino ogenda kumanya ku Luganda olw'edda kya mitwalo 6. Kifune osobole okusoma ku Luganda olw'edda. Bakadde bange nga bwe ŋŋenda okuwa mu Nabusiro endassanyi naye yeyanjule mu mpya z'ababazi zitoosa bakyaze, njagala era okubajjukiza nti tuli wano naye tusanga obuzibu mu by'entambula. Twetaaga emmotoka ey'ekitambiro. Twetaaga emmotoka ey'ekitambiro. Twabuuliriza waliwo omwami bamuyita kansooka ensiimu, omwami bamuyita Kaggwa. Omwami bamuyita Kaggwa Isaac ali California. Gemanya Kaggwa Isaac. Omwami oyo yatuwa entandikwa ya mitwalo 5 ng'ayagala tufune emmotoka y'ekitambiro. Era ataana bwe yagateeka ku ssimu ya mu Nabusiro n'agamba nti tufune emmotoka tugiteekeko ekigambo ekitambiro ky'Oluganda. Ekisooka ng'ayagala ku promotinga ki lulimi Luganda. Ekyokubiri ayagala tutuuke mu bifo eby'enjawulo kubikwatagana n'olulimi Oluganda. N'agamba nti ye atemye evvuunike lye ng'omusajja Omuganda. Kati emmotoka kitegeeza yakusondera. Twetaaga miliyoni za 30 okubeera nti nno tusonda ekintu kino mu ngeri y'onaaleeta n'oli aleeta yemmerewera. Naye nga mu kyo ennamba ezange eri Kassalaba 256 751 47 69 oba Kassalaba